ku lutembe lwaffe gaggadde olwa KBS amanya n'eddoboozi nga bulijjo omumbeeji ya Faima Sierra mu pulogulaamu yaffe ebifa mu maka. Twebaza abo bonna abakyekuumidde ku mukutu gwaffe nga mugoberera pulogulaamu zaffe ze tuteekayo nga buli kaseera gwe oba otuninze KBS munnange okola kyamaanyi era tusiimira ddala ate era mmwe mutufudde kye tuli nti we mutali osanga tetwandibaddewo. Mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mu pulogulaamu eya leero bannange nkubiriza abo bonna abali mu kisiibo nti mukola kyamaanyi abo bawasalawo okusiiba nnyama kituukirize omanye nti ennyama togikombyeko mpaka ekisiibo nga kiweddeko nti ate era buli weweewaayo n'osembeza omwoyo ogwo nti nsazeewo nsiibe ne Mukama akuwa ekyo ky'oba weetaaze kuba buli we tusiiba obeera n'ekigendererwa lwaki osiiba tubeera ne betusiibira. So mbakubiriza nammwe abatannasiiba mweyunge ku bannammwe mulabe nga ate musiiba kuba ekisiibo kino omuntu mwe weenenyeza n'omanya nti nakola ekibi ekitiika neenenye mu kisiibo era nsiibe ndabe nga ate siddamu kusobya nga bwe nasobya luli ate era nga osiiba olabe nga Mukama akuddiramu ebyo bibi bye wakola labe nga osonyiyibwa. Nennyongera okusaba bannange abali eyo nammwe abasiiba twongere tusiibire bannyinaffe abali mu lutalo abagenda e Congo. Bannange baganda baffe bali eyo bannyinaffe bagenda mu lutalo bassezaala yowaayi bassezaala nabo bagenda mu lutalo amaanyi bakyagayina naye tomanya abantu abo babeera ne experience basigala yano nga basoma nti muyite wano mukole bwe muti kuba bo experience baba nannene ekyokulaba bakimanyi naye oba tagenze ku front naye amagezi ge gawaawaawo gayamba kinene bali abalombye ku front okulaba nga ate bafunamu ekyo kye baba baluubiridde okugenda okufunayo. Naye njagala bannaye tufukamire tubasabire bannyinaffe balabe nga bambi ekiba kibatutte bakifuna nti tetwagala bamale gatuusa mukolo nti bagenda mu lutalo nedda babeerako ebibatutteyo. Tusabire wamu tulabe nga ate bajja balamu kuba bali eyo naye bayina famirizi zaabwe bayina abaana bayina abazadde ate nga abantu baba baagala tukyayagala abantu abo. Tusabire wamu tulabe nga ebiruubirirwa byabwe ebibatutteyo babifunye kuba buli muntu wayingira olutalo oba ayina kyekimututte kitegeeza abeera n'ekiruubirirwa. Tusabe nnyo nti baleme kutuusa mukolo nti bagenda e Congo nti ekibatutte Congo kyo bakituukiriza nakyo tubasabire tuba tubasabira obulamu bubeerewo n'ekiruubirirwa kyabwe ekibatutteyo obaolyawo nakyo baveeyo nakyo kubanga buli wogenda mu lutabaalo ng'olwo osuubira nti oyina ekyamaanyi ky'oba ogasse ku ggwanga lyo. So buli we bagenda eyo ne badda abantu abo basiimibwa kyova owulira abamu bakomawo ne babongera amayinja ne babongera rankisi nti ebiba bibatutteyo ebiruubirirwa ng'oli bambi yeewaddeyo alwanirire eggwanga lye kyova olaba baddibwa bakomawo eno ne basiimibwa. So tubasabire ebiruubirirwa byabwe byonna ebyabatwalayo mu lutabaalo olwo babeere nga babifunayo ate bakomewo nga balamu nti we tutaabawo essaala osanga oli awo munnaye abamu bajja kudda nga balema abalala ebiri mu ntalo nammwe mubimanyi tekisigala kyekimu nga bwe bagenda nti we basigala. So tubawo essaala zaffe osanga kiyinza okuyambako nga bwe bagenda ate era bakomewo bwe batyo. Nennyongera bannaye era okubasaba tufukamire ng'eggwanga tusabire ensi ya Russia ne Ukraine ensi ezo bbiri tuzisabire nti enjovu ebbiri we zirwanira obusuubi ebibeera awo bye bikafiiramu nti ffe tugenda okukafiiramu. Ekintu ekyo nkigeraageranya ku COVID we yatandika twatandika kumuwulirira China ngera tumanyi China eri wala nnyo COVID tasobola kutuuka wano naye twekanga COVID ali wano era nakati abasinga tukyafeesa naye nga tetulina ssenyiga tukyalina COVID kuba ogenda owulira tate waliwo kino kika waliwo kiri. So mulinza okulaba Ukraine ng'eri mu lutalo ne Russia nolowooza nti ebyo tebitukwatako byewala. Bannange ebintu ebyo bitukwatako. Abasomazi World War mubimanyi oyinza okwekanga ng'efuuse World War 3 World War what sikyabijjukira bbanga ddene nga history eyo mwerabidde. So mujja kunnyambako awo abaana abakyali mu gundi awo abakyakirimu abali fresh awo mumanyi kati singa entalo ezo zigenda mu maaso mumanyi World War ki gye tuddako. So tusabe nnyo nti abantu abo babeera mu ntalo n'ebyenfuna byaffe bigenda kuziŋŋama. Oyinza okwekanga nga tulina ebintu bye tubadde tufuna mu nsi ezo nga ssaawa zino tetugenda bifuna nti ensi ziri mu ntalo tezikyasobola kuweereza oba oli awo naffe tubadde tulina bye tuweerezaayo akatale kaba kakendedde
kafunda nti ensi ezibadde zitwalako ebyamaguzi byaffe tetukyasobola biwaayo ate oba oli awo n'ensi ezirinaanyeewo ezibadde zigula ebintu byaffe oba otuweereza nazo ziba zeeyunze ku ntalo ezo nti ensi ezo zirina enkolagana yaazo gy'owulira nti balina NATO balina biki balina emikago gyabwe nti ensi ziri tezisobola kulwana emikago ne gituula oweekanga ng'ensi zonna zisitukiddemu zirabe ng'ate ziyingira mu lutalo olwo ate we ziyingiramu z'owulira ezifuuse zi world war kitegeeza ffe tugenda kubonaabona mu byenfuna ate oba oli awo n'olutalo lwennyini lutuuke so ng'ate ekintu ekyo kibi kwa kati ffe tukola bukozi tukyerwanako bwerwanyi ebintu nga bwe bityo ffe tulina okusaba kuba ffe tukyeguya bino obusi bwaffe bwe bukyeguya ziri zo zaatuuka so tulina okusaba ennyo tulabe nga olutalo oluliyo lukkakkana ate era tulinayo ne bannyinaffe ababeerayo baganda baffe bamaama bataata basezaala nga bagenda mu nsi ezo okuyiiya kuba nawuliddeko nawaliwo abaali erasha abaalaajanye abaliwo kugaba batandise okweraliikira bali mu Ukraine nga bagenda kunoonya kasente bambi nga tekikyasoboka ng'ensi ziyingidde entalo naye nga baana baawano baffe b'e Uganda so tusabe nnyo nti buli ensi ezo we ziyingira entalo tukosebwa nnyo ate ekyamaanyi nti ffe tukyazeetaaga ate nnyo kati oyinza n'okwekanga waddemu abantu nga already alina ne visa ye agenda Russia agenda Ukraine agenda wa nga takyasobola genda ng'ensi zabadde agendamu zeze ziri mu ntalo nene mukwano gwange nabadde njogera naye jjo nangamba yabadde agenda Poland nanga ne kati sikyasobola genda kuba Poland erinaanye ensi ezo kati nga tasobola kutravelinga lwekyo kyokka nti ensi ye gyabadde ayina okugendamu eri just next kwezi ensi kitegeeza nti kiba tekikosezza nsi ziri zokka naffe kitukosezaamu nti obadde oyino nti obadde ogenda kusoma oyina bana bagenda nti oba kunoonyereza bingi emirimu gye tukolera mu mawanga ago bantu bangi batwambala olw'ensonga ez'enjawulo ebyo byonna biba tetukyasobola bikola olw'ensonga nti ensi ezo zibeera mu ssematalo ate ojja kwekanga nga n'obuyambi bubadde butuweebwa abantu abo tebakyasobola butuwa nga nabo bennyini obuyambi bwabwe babwetaaga nti osanga obadde oli awo ne tugamba nti covid yazze twetaaga obuyambi oba kino kizze ng'ensi nga Russia ng'eyinza okuddukira oba zonna nga zisobola okuddukira keba America wadde eyinza okuba teri mu lutalo direct naye already eri mu lutalo nti tejja kuwuliriza ggwe nti akasonga kaffe aka Uganda essaawa zino kaba kanafu kweri eriwo so buli entalo ezo we zigenda mu maaso ffe tukosebwa nakibagambidda enjovu ebbiri we zirwanira obubeerawo obwo obuntu bisubi buki obubeerawo bwe bukosebwa kati obwo buntu be baffe ffe tukosebwa nti buli kintu kye tubadde tufuna eri tetukyasobola kuddamu kukifuna fokasi yonna ez'ensi ezo ziri kuki ku nsi ziri ebbiri ezirwanagana so twongere tusabe nnyo tulabe nga Mukama ataasa embeera edde mu nteeko ate n'abo abantu bennyini tubasabire nti nabo balina families abantu be batta kati mulimu abantu nga si bajaasi bantu ba bulijjo they are civilians naye nga battibwa tebalina musango tebalina kye bamanyi battibwa ate ekintu ekitali kituufu so bwe tuteekamu essaala osanga ne Mukama ajja kuwulira alabe nga embeera agikkakkanya era n'ennyongera okubiriza abantu bannange tubeeremu n'obuntu bulamu era ebyo byonna byolaba bigenda mu ezo ensi kwetakulattakula okubalwanye buntu bulamu butubulamu abantu buli muntu bantu babwe bulamu obuntu bulamu n'omuluvu omungi ebyo byonna bivudde ku muluvu kyovulaba n'ezo ensi zirwana Russia ewoza ate ffe twazimba Ukraine twateekayo egundi za eddwaniro bazimba ebikoze ezinuclear eyo kugamba nga balaba Ukraine ebavaamu eringa yegatta ku mukago guli ogwa NATO kati ogwo omuluvu Russia gweyina newankubadde oyambye omuntu omukoledde omuntu watuuka neyetengerera tekitegeeza ate osigale ng'omulemerako aba waddembe okwesalirawo gwegwo gwempita omuluvu ne wano weekiri abantu basinga bafuna ebizibu batuuka ku bintu olw'okuba bannaabwe balina omuluvu mungi omuluvu ogwo gwe guleetedde abantu n'emitima egyo emibi okulaba nga abantu bettingana abantu beekolako ebikolobero mu luvu butamatira nakyolina n'ogamba nze nina okubeerawo nze Kirimaanyi ono talina kubeera na kino ono talina kubeera bw'ati alina kubeera wansi wange nze n'olaba ng'okola ekintu nawe kyolaba nti kigenda kuzikiriza munno
nino okikola olwokuba gwe oyagala osigale nga gwe ow'amaanyi gwe ow'akabi gwe gwe bategeera bannange tufunemu ak'obuntu. Eyo nga tuvuddeyo olwaleero mu pulogulaamu yaffe ebifa mu maka. Abatambula naffe wiiki ewedde mu pulogulaamu eri twalina omwami yaleeta emboozi ye ne muganda we ng'emboozi eyo baali bakola ne basalawo bagatte bagule akataka babeerewo babiri naye tebyagenda bulungi baafuna obutakkaanya nti batuuka ne ono yaleese pulogulaamu eyajja okutunnyonnyola tumuyambe yagamba nti bwe bamala okukola n'alundirako n'atandika okukola kati ndowooza nga bw'omanyi ebyensi omuluvu gwe njogedde bali ne batandika okuwulira ensaalwa ne batandika okwekola ebintu nga bamukola ebintu mu mbeera eyo omusajja wattu n'afuna amuyamba n'amulagirira gy'aba alina okugenda bamuyambe ate mu kutaasibwa bw'ati ate muganda we ye yafunamu obuzibu ebintu byonna bye yali amukola ne bimuddira n'abanga abonaabona mu kubonaabona ono n'akwatibwa ekisa mbi ng'alaba muganda we abonaabona nga nabwe omanyi omutima mulimu omuntu ng'alina omutima gw'ekizadde n'agamba asinza kulaba muganda wange ng'abonaabona kamubbireko mugambe nedda genda wano bwe wati ne bati kubanga nabo be bamponya genda nawe bakuyambe ekitaasoboka nti muganda we lwaki mugamba ate yagamba mukyala we tebalina kye baakola so omwami oyo kwe kusala waddukira ewaffe alabe nga tuyamba muganda we okubeera ng'akola ki nga ataasibwa awonyezebwa alabe nga addamu akola emirimu gye nga buli kimu kiri bulungi so olunaku olwaleero njagala nkubire oyo omwami essimu eyatuweereza voice note tumubuuze baakoma kuba ffe yali agambye nze nkwatagane n'omukyala eyamujjanjaba yampa ennamba y'essimu nangamba nkwatagane n'omukyala omukyala oyo asobole okukola ki okuba nga twogera naani ne muganda we ennamba y'essimu eyo gye yampa yali ey'omukyala eyajjanjaba omukulu eri 0782 62 38 67 ennamba yali 0782 62 38 67 ye nnamba y'omukyala eyajjanjaba ono omwami kati ng'ayagala nkwatagane n'omukyala oyo tulabe nga ajjanjaba muganda we asobole okukola ki okuwona kati leero njagala nkubire ku ono eyaleeta ensonga tulabe nga tukola ki kuba oli namufuna era byonna bye nayogera naye ngenda kuba mbagamba oli omulwadde gwe yayagala twoyambe kati ssaawa zino njagala nkubire n'ono ndabe ki kyatugamba era batuuseewa kasooke mukubire ate nammwe mumwewulirireko ki kyagamba. You have called does not answer. Please try again later. Twatyo omwami tannabakwata naye tugendera kuddamu tumugezeeko omulundi omulala tulabe ate oba akwata essimu zaffe twogereko naye tulabe ekigenda mu maaso. Omukulu gyebaleko ssebo. Hello. Gyebaleko ssebo. Kale nnyo. Naye gyebaleko nnyo. Kale ssebo ono omumbe gya Faimasiera wano ku KBS. Ennyo. Ssebo kakati watuweereza obubaka era ne tubuteekayo ku mpewo. Naye kakati twagala abatuwuliriza era abatulaba. Twagala tuyitiremu mu nsonga nga bwe zaali ate era omubufunze otubuliremu embeera we muli kati byonna
n'abatuuliriza balabe kiki kye mutuuseeko ne muganda wo. Neeyanziza nnyabo neeyanzeege. Essebo. Munnaawe weebala okutuusa obubaka bwange munnange neeyanzeege nnyabo. Essebo. Era nsiimira ddala. Essebo. Ennyabo. Kati obadde ogamba nti okukubuulira we ntuuse ne muganda wange. Nsuubira muganda wange wayogerako naye nsuubira. Nayogera naye. Wayogera naye. Essebo. Naye mu kwogera naye gwe yakugamba atya mukwano? Twayogeranga naye kale musimu mativu mu ye. Ngera akimanyi nti gw'olina by'omukola nengezaako ne tumumatiza ne mugamba agende ow'omukyala wali ennamba gye wampa eya 0782 62 38 67 era ne tukkaanya n'aŋŋamba agendayo. Nti agendayo. Essebo. Naye tagendangayo. Lwaki? Munnange. Simanyi oba gwe wayogera otya naye namubuuza nti wagendayo omukyala gye yakukubira essimu ogende n'aŋŋamba nti nja kugendayo naye sinnaba kukola ki? Sinnaba kugendayo. Gwe yakuwa nsonga ki lwaki tannagendayo? Ensonga teyagimpa nze yaŋŋamba nja kugendayo ne mugamba oba tonnagendayo lwaki bamukubira ku ssimu. Okiraba munnaye n'aŋŋamba nja mukubira ki? Nja mukubira essimu. Kati kambuuze mu kwogera naawe gwe walaba otya? Walaba nga ayogera mu mbeera nti ekintu yakivaamu oba akyali mu mbeera eyo obunyiivu? Enjogera ye. Essebo. Enjogera ye yakubalaata bubalaasi. Kati simanyi oba ogenda kumukola otya oba gwe kennyini wandizeemu n'omuddira luutu endala yonna. Naye ate nze nakoma okwogera naye nga ndaba amatidde bulungi kuba teyali tabalaata naye ndowooza bw'atuuka gy'oli awo akola ki? Afunamu embeera eyo ey'okubalaata. Oyo ye bw'atyo. Kati simanyi nakumanya. Natuuka n'omugamba nti oba ennamba y'essimu togijjukira nga gye baakuwadde nziremu ngikusomere nenziramu nengimusomere ya 0782 62 38 67. Okiraba naye kennyini n'addamu n'agisoma. N'aŋŋamba nja kugendayo ne tannaba kugendayo. Nze ne mugamba oba tonnaba kugendayo sirina kye nja kukolera kirala kyonna. Nze kasita ebyange biri buki? Biri bulungi. Naye nga yo embeera awaka ereetya kuba mujjukira mubeera mu lujja lwe lumu nti poloti mwagulya wamu era ne muzimba wamu. Byo muli mutya mwenge embeera n'abakyala embeera ereetya kyenafunawoko ekyeddembe. Essebo. Omukyala owange yali takyakolagana nnyo na mukyala we. Essebo. Kati babuuzaganya nange ambuuza. Okiraba munnaye. Embeera mwakubuuliza olaba yeeyo ya buntu oba manyi waliwo omuntu okubuuza nga embeera ambuuza ng'omuntu bw'obuuza omuntu. Naye si embeera eri awo eyedda nti mulamu kambuuze ku mulamu bwe nti ne bulungi. Embeera eri tennakomawo tennakomawo bulungi naye ate yali tambuuliza ddala. Tannasumulukuka bulungi naye nga nze sirina ttapu. Gwe toyina ttapu. Kati kankubuuze ate awaka wo wali watya? Ebisolo waddamu n'olunda okwakola otya? Ebisolo mbadde nzizeemu okulunda bwenti ku bukoko n'akatandika. Ku buki? Obukoko wakatandika okulunda. Mbadde anti nze nyanguza okuddamu embuzi za bbeeyi. Essebo. Kati mbadde n'akatandika nteekewo ku bukoko. Ndabe bunaaba butya naye tebunnabaako kye bwabadde. Tebunnabaako bukyali bulungi. Tebunnabaako kye bwabadde kyevudde nkugamba nti embeera eyange kati eri buki? Eri bulungi. Ate kakati abaana bano ababo bakyagendayo eri oba ebyo tebinnaddamu eby'abaana babali okujja ewammwe oba bwe bityo ng'abaana ababeera mu lujja olumu. Kati anti ye yali aleeseewo omukugiro nti abaana abange tebagenda wuwe ababe tebajja wange. Essebo. Kati ye engeri gy'atannaba kugenda eri gyakyakibuusabuusaamu. Essebo. Ye tannatuusa kwagala baana be kujja wange okujjako ng'amaze okugenda eri n'akakasa ekituufu. Era abaana bakyabakugira. Nze ne bwana abakugira kati nze embeera yange ennungi kati ye yeekotogera. Kambuuza ate gwe nga gwe n'ababo bakugira gwe baba bo baleka.
nze abange mbaleka obaleka tabakuba takola ki tabakuba nze abange mbaleka sibalinaako tabbu yonna kubanga kyendiko nkola ki okimanyi ennyabo kaakati nze we nakoma okwogera naye yandaga bulungi nti agendayo kyova olaba saakola ki saamuddira nga manyi agendayo era kyova olaba nsoose kkubira ggwe gwe ombuulira oba yagenze tulabe we tutandikira maama nkubuulire mukwano essebo tannaba kugendayo era nze mbadde nsaba essebo oddemu gwe omunkubirira essimu essebo omubuuze ennamba gye nnakugamba okugendayo wagendayo omukyala wamukubirako n'ogendayo essebo akugambye nti agyerabidde bw'aba agyerabidde kuba nsuubira ayinza okugamba bw'atyo nti agyerabidde nti namba esaagendayo n'omubuuze wamukubira ku ssimu agambe saamukubira ssimu ajja omubuuze ennamba wagyerabira bw'aba yagyerabira oddemu ogimusomere ya 0782 62 38 67 essebo kyembadde nsaba maama naye ng'ebyange biri bulungi kati kyenja okukola ennyabo ngenda kubakwasaganya mwenna wakati waba tannagendayo kyenja kwagala abakyala bammwe bombi nammwe mwembi tulabe mwenna nga oba tutuula lumu oba waliwo ataliiwo tukozese amasimu ndabe nga mbatabaganya lumu kuba nali manyi nti nsobola okutabaganya ggwe naye n'agendayo eri n'asooka azuula amazima kuba omuntu wazuula amazima kyangu wakyova olaba nayagala nsooke muwe ennamba eyo eya 0782 62 38 67 nga njagala nnyo agendeyo osanga gyanajja amazima nti tewamulinaako buzibu tannaba kugendayo naye waba engeri ekyo nti tannaba kugendayo kyenja okukola ndowooza nja kufuna obudde ndabe nga tukwatagana ffenna wamu tulabe nga tukola ki n'onkubira essebo naye n'omukubira era nkubira nga bukyali kubanze munne kati nafuna omulimu nkola essebo ennyabo totera kubeerawo kati okola mulimu ki kuba mbadde mmanyi era okyali mu bukoko enkoko kati engeri gye nakaziddamu siina kubeeraawo tolina kubeerawo mama w'abaana wali enkoko nzizzeemu buzzi bwe nafuna omulimu ne ntandika okukola nga nvuddewo omukyala bwe nafunyeeyo ssente kwe kudda mu nkoko kwe kuddayo n'oteekawo obukoko kati wafunye mulimu ki owaayi nina omulimu gwe nafuna mu kibuga eno essebo gwankizo togwogera gukyali gwankizo ate lwaki lwasazeewo ekintu tofaayo kuba nkiwa ne muganda we era takuyinaako buzibu oyinza okuba gwotya okumanya talina buzibu era wenkugambire ndi gukyali gwankizo essebo simanyi engeri yatandika okulaba pulogulaamu eno essebo okyagusirikira anti kakati olaba bw'oteeta naye tajja kweta kuba kakati waba wali ng'atulaba ng'ekigenda mu maaso akiraba kitegeeza ajja kumanya nti gwe tonnasumulukuka olaba okyalina n'ebyokweka ekirungi nti ndina ku mulimu era awulira ndowooza wendi ndi mu galagi gati omaze n'oyogera oli mu galagi ndi mu galagi ekyo kyembadde njagala kuba omuntu bw'oba osazeewo mutabagane beera free muganda nti nafuna omulimu nkanika nkolera ddala bulungi emmotoka bazireetera ddala bulungi nnyo kale awo kyekirungi kuba buli muntu wobeera ng'olina omulimu n'ofuuka bize osanga ebintu ebimu bijja kuba bivaawo ng'okusojjaganya ne mukoma waawaka ndaba emmotoka zenzigiramu nti nzikyusa zabakama bange zenkanika zabakama baleme kutya nti wafuna ezizo aleme kutya nti nafuna ezange zabakama bange zenkanika tanedde ekyo tokyeraliikirira kubanga ffenna tubeera n'abooluganda kiba kirungi nnyo omuganda we bw'afuna n'omusanyukirako naye gwe weewoozezzaako mangu nti azirabe ozikyusa zabakama abo zabakama bange munnange atakuvunaana nti okyusa tajja kuvunaana kyekyo munnange naye maama neeyanziza munnange obubaka bwange neeyanzeege kale ssebo kati kyengenda okukola ennyabo ngenda kutegekera nja kuba nkugamba mwenna mbakwasaganye omulundi gumu kuba nze mbadde njagala nkijje mu ggwe nti oba yagendayo tumanye ewayo gye biwunzikira naye kati kitegeeza nja kufuna olunaku ate ffenna tukwatagane lumu abakyala nammwe osanga n'oli omukyala tugendeyo ffenna wamu oyo ali ku 07 ekyo nkyagalira ddala bulungi tugendeyo bulungi oba tunaamalamu kubira ssimu tugambe nti tujja nga nakyo mukingamba nze nga mukubira kale ssebo
era nange ngenda mukubirako mubuuze nti yajjayo kuba yayinza tugamba nti tagendangayo nga naye ayagadde kitukisa nga yagendayo ennyabo kale ssebo kale maama essebo ye kaakati nga sinnaba kusiibula ennyabo mukyala waali atya mukyala wange essebo mukyala wange waali mulungi ddala talina tabbu era embeera kati eyaffe nze naye si yeri yali eyungula ezziga emabegako naye mugambe tebaddamu kwesojjagana n'abakyala gwe mubuulirire simanyi oba kati omukyala yatyamuko katono aliwe yatya oba owooli tewannabaawo kubaawo obuzibu lwakuba bo tebanneeyanjuluza kugenda wa mukyala oli essebo naye nga nze ewange tewali nnyo buzibu teri nnyo buzibu ebyange byo nabimala wadde tebambuuza bulungi naye nga bambuuza tewali nnyo buzibu nze njagala tuddiŋŋane nabo essebo ekirungi emirimu kati gyaddawo bwe tuddiŋŋana obulungi nabo ne bagenda ew'omukyala nabo bajja kutereera emirimu gyabwe gikole ki kati oyagala beeyanjuluze batya anti okugenda ew'omukyala kwe kweyanjuluza kwe kweyabya ne bagenda ew'omukyala nti katukube essimu oba katugendeyo kale ssebo kikyo maama era kasita ekirungi nabo bagoberera kubanga nali namugamba omwami oli puroguramu yaffe era nkimanyi kwali kasita awulidde ku ddoboozi lyo lwakuba nti nze mbadde emirimu gyange era naye gyali mugamba abeere mulambulukufu nga bw'obadde kwegamba tusobole okuba nga tubatabaganya nze sirina buzibu oli muganda wange mwana wa maama mwana wa taata ekyo kyekisinga obukulu bakyala be baali baagala otwawula singa mwembi mukitegeera ekyo mujja kubeerawo mu ssanyu ate kinaaba kirungi osanga naye ye tewaŋŋamba akola mulimu ki kuba osanga naye ayinza okuba makanika n'omuleeta ne mukanika wamu owange ajja kugamba anaaguŋŋamba yajja kugamba kubanga essebo sijja kwogerera nnyabo kale ssebo tweyanzige kale nnyabo webale nnyo nnyabo n'abamba wuliza nga waliwo ekizeeko kale mukwano kale ssebo abatuwuliriza era abatulaba abali eyo bw'ati omwami mbadde njagala atunnyonnyole muganda we bwe yagenda ew'omukyala oli eyamukolako omukyala ali ku 0782 62 38 67 atunnyonnyole yamuyamba ate naye n'atugamba muganda we tannagendayo so ne tuba nga tetufunye bulungi nti mbadde njagala nnyo tumanye nti baakwatagana naye kindabikidde tebannabakutereera tebannakwatagana n'olwekyo nja kufunayo obudde ngende bonna mbatuuze mbatabaganye naye ng'abatulaba abali eyo nammwe mbakubiriza wamuba mulinamu obusongasonga nga muli baaluganda banaye muleme kutuuka nga ate bano gye batuuse tekiba kirungi mugende babatabaganyiza awantu abooluganda musobola okwetuuza nga mmwe ate oluusi ne muba temunneetuuza kubanga waliwo okubeera nga muli baaluganda ne mulemu okwetuuza naye omu asobola okufuuka omusiru eri munne n'ogamba gundi ono ansojjezza nnyo naye kansirike kamulabe bulabi tekiba kirungi n'akamu abooluganda okutuuka mu mbeera eno neesajjuka neetuuka wano we bali kati mwekoze bino mwekoze buli banaye tekiba kirungi era nga nnyongera okugamba abo bonna bonna bali eyo abatulaba balabi baffe bw'oba oyinamu ebintu byo nga tebiteredde ng'olaba naawe olina obuzibu nga bano bwe babadde nabo mulina obuzibu mu bibanja byammwe bitya osobola okweyambisa ennamba eyo eya 0782 62 38 67 ogende ew'omukyala oyo olabe omukyala akuyambye atya era kiki kyakkoledde okulaba ng'embeera etereera ennamba eri 0782 62 38 67 omukyala oyo osobola omweyambisa kubanga era yabadde ayamba bano abooluganda abakoze eki abafuna obutakkaanya nti nabo bambi tebamanya nti bwebityo byajja naye nti bwekityo ekiba bwe kizze tewali kyakkola so mbakubiriza mwenna abali eyo tufuneko ku mutima ogwagala nti buli wobeera n'okwagala tosobola kulowooleza mu kibi ate tufune n'omutima ogusonyiwa nti oli ne bw'aba ayina kyakkoze osonyiwa so bwe tunaabeera n'ebyo ojja kwekanga nga tetukyayina nnyo okusika muguwa guno oguliwo mu bano abooluganda ababiri tufube nnyo tulabe nga tukola ki nga abantu abo tuleme kubafaanana ate era nennyongera okukubiriza abantu mwenna
mugende ku Facebook zaffe mutugoberere gwe buli olaba Facebook osobola okuteekayo ka message gwe kasita ogenda n'oteekamu program yaffe ebifa mu maka n'oteekayo ka comment ko tujja kalaba era tujja kuddamu kyonna ky'onooba oyagala kabe WhatsApp ka message konna we kanaatuukira ne wookaweereza mwenda gwa kiro nja kukalaba era nja kuddamu ne ba voice note ng'olina ekizibu kyo gweweereza era ejja kutuuka wano ku mpewo tujja kuba tugiyitamu nga lyawe tuyise muzaabano benzize njitamu era oba ojja kuyambibwa ate era ne mbakubiriza mugende ku YouTube channel yaffe mugende ku channel zaffe ezo musubscribinge gwolaba tukonamu butukonyi osobole okuba nga otugoberera nga buli programu yaffe gye tuteekamuyo obeere ng'ogiraba ebintu ebyo tetubiteekayo nti tuteekayo buteesi for formality no tuteekayo muyigemu nti buli programu eyo weegendayo kasita oba wakoonamu nti oba ojja kugiraba olabe nti omuntu ono yayita mu mbeera bweti ekitegeeza nze kyendimu essaawa zino ate ekyo si kinene nti abantu tufuna ebizibu bingi ate ebyenjawulo ng'oyinza okuba n'ekizibu kyo ng'olaba kyekikyasinza obunene naye bw'owulira ku kya munno ng'ate kisusse ne wekkakkanya n'ogamba mbadde manyi ate nze ali obubi naye olaba ono ali bw'ati ate akyalya yeebaka naawe ne wekkakkanya n'ogamba nedda kambeerewo so mbakubiriza mutugoberere ku Facebook mugendeyo muweereze comments zammwe subscribe ku YouTube channel zaffe ne WhatsApp zaffe muweerezeeko messages tujja kuba ate tubaddamu batutyo programu yaffe ey'olwaleero ebifa mu maka bwegenze nga muli nange Omumbejja Faimasiera wano ku TV yaffe gaggadde KBS TV mubeere bulungi mweraba.